Kigambe kisebo nawona bembera mwetuli abali eno boyita baana tata naffe tuli baana tati kuwa tuzala naye ate mami yatoba naffe batata mulimba lwaki mukyawa mamama ne butawa baana buyambe nkuwa mesajiyo tati mukulike basiti bange okw'omulamu producer abadde akyamudde ngolo ntandise okubiibiza wano mu katebe wanene omwendi naye nga ate mukwano bwe yakatengako essaawa eno munnanga oli ku pyoto okushiyo nga tubeera buli lunaku lwe Sunday saawa zibeera ttaano zennyini ate ez'ekiro ne ku Monday saawa zibeera ttaano naye nga ku lunaku lwe Sunday Kojja abeerawo okubeera nga ate mukwano engeri okubeera nga tutemesa mu ngeri zine mu nkola eno ey'omukwano naddala okubeera nga tuteekateeka amakango n'atugambye nti Sophie nze DJ Nat Daddy Sabrina nkwagala nnyo bali kuweereza Kojja mugambe mutumidde nnyo era nnyumirwa nnyo ebigambo bye oli nno yiga obeere nga ate obiteeka mukola Kojja ba DJ bayiga nabo balina omukwano teri muntu ate bantu nze bamumanyi balaba bangi bantu by the way kankuyeko Sophie ebintu bya mukwano nga binaga nti bizibu osobola omusanga nga DJ munaku asiba alaba omukazi omupyompyo naye nga naye alina gwayagala era atugambe Daddy Sabrina yes kati mami Sabrina wesuneko mu ngalo abasajja okubanga DJ n'avayo naga nti bayi abantu abakkiriza nti omukwano gye guli bagunyumirwa batono naye nga ate be basinga onnyumirwa kubanga omuntu abamu osanga ali awo akuga nti nze ndi mulaavu naye nga tetanyumirwa laavu oluusi eno yeetaaga nga omuntu akutegeera nga naye wamutegedde laavu si nnungi nnyo kubeera na muntu nga sayidi emu yokka ye yategedde mulina okubanga mwenkana kubanga laavu ereeta laavu ono bwakwagala nga n'oli akwagala nga gulinnya buli sayidi emu lwe yeegula eyo siraavu nkitegeera eyo siraavu kati ate awo mba nkolawo ki anti nga bwe nage nti embeera esologera nti weka nsooka empummulemukko wano nga bwe weetegereza ekiddako kati wempummulidde mba sizaalawo fe abakazi anti otumanyi nanti kati Sophie Kojja nga tonnaba kuba ku kyoyogera okimanyi nti Kojja abakazi abasinga bamanyi nti n'olowooza era omusajja oba ogumya bufumbo oba ogumya maka nfunye omugaga tebakulimba kamuzaalemu tebakulimba ekigumya omukwano gubeera mukwano mukwano ku mukwano yes nti Sophie omusajja asolobera ne mukyala we nga yamufuna nga n'agaana okuzaala nga mugumba n'amwabigala oli n'azaala n'amulekawo bangi babaleseewo nga balina n'abaana ne babalekawo ekigumya omukwano gubeera mukwano amazima gennyini olida kulimba nti simanyi nze kamunyanguwe nzaale musajja oyo nyweza baka waapi kola kintu eki mukwano guteeka awaka omukwano bwe gubeera weewaka ebisigadde bigenda kwekola byokka nkitegeera omukwano guno buli lw'ogutambuza mu mbeera ey'okupapa guyina engeri gye gukukosaamu nkitegeera tetugaana oluusi osobola ofuna omuntu ng'ambulamu bw'osigo wali osuubira ng'obwannaye nogaa nti bannangeekamandeetedde tolashinga nnyo ojala ofuna omuntu n'akutabula tolashinga nnyo sooka weetegereze ayinza obba naye akyakwetegereza ng'alina by'atakwagadde nga appearance yo agyagadde naye nga ebikolwa tannaba bitegeera kati ate gwe n'olashinga nkitegeera wali obuzibu bwokka era mu abaana abawala mbagamba nti osobola okufuna omuntu ng'akyalina byakyakwetegerezaamu teweetongoza okyegeera Sophie si kirungi kubanga omukwano guba gukyagenda mu maaso omuntu atongoza mukyala we nga bamaze mu relationship eri secret eteeka kuba ya myaka nga 4 oba 2 omusajja n'omukazi okutongoza relationship yes awo mu myaka egyo 4 oba 2 ne musooka mutandika okuba akabatwe mutuukamukko ab'eŋŋanda n'ab'emikwano abasaanidde tusooke tweyagalireko eno mu nkukutu myaka 4 musooka kweyagalanga mmwe mmwe mulina osooka okweyagala n'abalala ne babaagala nti mweyagala mmwe mwennyini temunneeyagala kate bano abaayawukana nga myaka 2 kyenkugambye nti akasengejja kakuwandula eyo teyali laavuyo kati singa walashinga amazima oba ndaba Sophie ebintu ebimu tugenda step by step ne laavu
etambula step by step gradually. Exactly. Natandika omusajja ono nno nga simwagala naye bino byatandise okukola atandise okufallinga in love. Okitegeera? Yes. Ono nno omukazi nali simanyi nti bambi kino asobola okukikola. That monuments. Ebintu ebyogenda ozimba mu mutima gw'omusajja bye bikuza love. Wanje abakyala. Naye gwe n'otuuka oti omusajja mwakagwa naye mu mukwano otandikizawo mubobbi omutwe. Nagaki kino kye nnafuna. Natandika n'okuweza nti oba omukyalo ono omuloge. Amazima genge. Okitegeera? Ng'olaba oyina ekikubulamu ng'omukyala. Mu abaana abawala ate bwe tonatuuka na kufumbirwa. Ye Kojja. Topapira bufumbo. Sophie kankubuulire obufumbo ziringa ssente. Katonda nga yakugamba ojja gaggawala mu 2 ne bw'onootagala emyaka gyonna naye ng'obugagga bwo riziki ye eri mu 2 billah wallahi ne bw'okola ki? N'omukwano bwe guli anaakuwasa tomwetungako ne gw'onoowasa tobumusaba obufumbo kijja oto enamba yejja kujja automatic. Exactly. Oye Kojja Kitonsa. Naye basala basanga alashinga mukwano nti gundi undisappoint nze naawe omudisappoint nze kuba tobadde ennamba kituufu. Okitegeera? Kigamba enamba mwe disappoint nze mwapapa. Okitegeera? Waliwo omusajja ebintu tulina okuyitamu ne weetegereza n'ogaa nti mbutuufu omukyalo ono okusinziira kuba abasajja n'abakyala tubeera ne qualities z'abantu be twetaaga. Oba okiraba Sophie n'ogaa nti njagala omukyala nga bwe kuba kukyala waabwe nkozesa amafuta ga mitwalo 5 okugenda n'okudda okutuukayo n'ogwa ku mukyala nga weekabala okozesa 3. Ekyo kikunyiga wasi wali oyagala mbulamu. Okitegeera? N'ogaa nti njagala omukyala nga teyeddira muziro guno. Njaga mukyala bwe mba kati nga nze Kitonsa nina emiziro kati okugezanga abakyala ab'ente ab'enkima ab'emmamba abo mba siyinza kubawasa. Kitegeera Sophie? Kati nawuli gw'odeetinga alina by'atannakutegeerako ate gwe opapye. Okitegeera Sophie? Ekyo omusajja ate nakitegeera oluvannyuma n'oba omusajja oba yakyusikidde ki? Yakyuse lwa nsonga ayina bye yali asuubira mu ggwe ebikyuseemu. Okitegeera Sophie? So abakyala sibagamba nti mugende eno n'eno naye bw'ofallinga in love n'omuntu oyo sooka omutegeere biki by'ayagala biki by'atayagala yeeyisa atya. Okitegeera? Mulimu abantu kati nze nsenya abantu abagamba nti baba Kitonsa balemeramu embeera z'ekikadde weeyisa ng'omuntu omukadde. Okitegeera? Bagamba ebituufu. Yes, kuba mbagamba ebituufu ate nze nina bye ndowooza nti omuntu bye yandikoze nga gwa nninaanye si byolowooza ng'okukitegeera nti ebyo bye ndowooza naawe bye njagala olowooza kijja tutwalira mu kaakabanga. Essaawa eno am 42 years. Kyokka tegikulabika. Yes. Nsanze omukyala mu wiiki eba mu mwaka gumu oyagala kuntegeererawo. Can you imagine? Okirabye Sophie? Oyagala kuntegeera maze emyaka 42 tommanyi nkufunye mwaka gumu oba mwaka oyagala kulaga nti ontegedde nnyo. Tekisoboka. Birimu ebintu love step by step, step by step, step by step, step by step. Buli step gy'otuukako challenges z'ofuniddewo zi recording. In case otuuse waggulu ne bikyukamu jjukira bwe nali ntambula n'omusajja ono nawe natuuka ne ndaba nga yeeyisizza bw'ati olw'ensonga namala kukola bwenti ebyo tobiddamu. Ti nali n'omusajja ono mulaavu nga mmanyiye musajja wange ow'olubeerera naye ne tufuna obutakkaanya n'andekawo ofunye omusajja omupya. Biri bye mwafuniramu obutakkaanya oli n'akulekawo birese emabega oba ogenze nabyo mu maaso. Singa ogenda nabyo mu maaso kikyosuubira. Sophie, kikyosuubira nti omusajja yandekawo olw'ensonga eno n'eno. Okitegeera? Kati kikyobeera osuubira olowooza. Kulekawo.
kubanga noli yakulekawo olwebyo byennyini byokola kati essaawa eno kaiwe kanyino ina kwekuba mu ttooki sajja luba lwa mbuzi kati Kojja kati ono omuwala akola atya okugamba bbaawe ekyo ekintu nga waliwo akola atya asobola ofuna kansala osobola okumuleeta omukyalo oyo omwami oyo ewange amusikira busituzi nga talina kyeyamugambyeko mugende tugende kwa Kojja tufune ku kakansolingi tugende kwa Kojja tufuneko okuwabulwa mu bintu ebimu naye okitegeera Sophie bw'osoba omuleeta nze ojja kuba ombuulidde nti Kojja yenze wakino nze nja kufuna engeri gyenkyandolinga kasita akweyanjulira oba n'abakka message kakugamba mukwano ndoozi owulidde osobola okubeera nga ekintu kino tusalira amagezi obeera omufumbo obweyagaza nokubeera nga ate wafumbirwa ab'emikwano babiri oba abantu babiri kubozi nkimanyi kikumanya okusinzira nga yewaŋŋambye ono agambye nti Sophie weebale kutuweereza Kojja Kitonsa mundabire muŋŋambire ayongere okubeera nga atusomesa omukwano tuseema nnyo Abdul Rashid Ssenyonjo ematogga mukwano weebale okubeera nga ate kooli otulaba ono agamba nti Sophie Love Kojja njagala abeeko ebintu bye yandiŋŋambye ddala okugamba mukyala wange mukakase nti ye gwe njagala nti era mwagala nnyo kuba buli kaseera abeera ambuuza nti naye ddala onjagala ebyaddala kiganoonya kyemukolera nga sikiraba kuba nfubye okulaba nga mutegeeza nti mukwano gwe njagala gwe mukyala wange alabika takkiriza nze Peter waneeno ekasensero Peter ekasensero mulimu ebintu ebimu ebyetaaga woofiisi tikati wanesaino sobola kunnyonnyola Peter ate kikuba amulaga nti omukwano guno gubuzaabuza si bigambo weebuli obugambo obumu naye kiba kirungi nnyo bw'obanga bwakubuulira nti soka nitumanya kuba buli myaka girina bye gyagala kituufu kati Sophie nze ow'emyaka 42 nyinza oba byenjagala omuvubuka alina omukyala we nga bali myaka 20 si bye baagala okitegeera lwakuba nti oluusi tubeera tetumanyi ngeri gye tutambuzaamu bintu naye kati omukyala ow'emyaka 27 3 kudda wansi balina bye baba miisinga kitegeera kubanga nze essaawa eno nze mukyala nsoba mugamba nti omanyi nti kamwe yatugendeko mu Afirigo bandi yatugendeko wano naye ng'ate ye oli 28 ayagala cafe javas ayagala ambias ayagala webala wano eri emakindi nesinga okukuba ennyendo ngo ntogiyita kaawo oluusi nga ngende kukola mirano naga nti ayagala mirano ayagala ebibwatukira mu matu so kati nina okumanya omuntu gwe twogera naye gwe tubriefinga oba gwe tukansolinga emyaka gye gidi emeka waliwo oluusi kiringa mwana muto wa P1 kumuwa dictionary ya Oxford ajagazaaki tannatuuka gikozesa tutandikire mu myaka awo nyini we giganzera by the way waliwo essomero mu lyali litumye omwana wange yali mu P2 nga limutumye Oxford dictionary nze nabaga sijja gibawo P2 nabaga sijja gibawo nembawo ensonga zange ne bakikkiriza era teyagitwala nagibawadde ali mu P5 omuzadde yasoma ate nga naye ayina amateeka yes kubanga omwana omutisse kyatannaba kugendamu mumuoverloadinze so tutambulenga step by step mukama lero wabakwadde emitwalo 2 gasiime ogebaze awo genyini gatetenkanye kyagaleeta ameka bwe tutyo Kojja n'agamba nti Sophie webali kuweereza Kojja bannange zobedda nsoma okuba lwe yatandise okwogera mpaka kati era waali agamba nti Kojja nze nnyina mukyala wange naye omukyala owange ayagala obutaala buli omugenda ayagala okwata ensawo emba mutambula ayagala omukwate mu kiwadde kagamba aba ayagala buli muntu yenna abeere ng'agamba bano bali mu mukwano ate nze kennyini gwalina ng'omuntu wenzijja ekintu sikyagala ddala Kojja omukyala ono n'amalako naye kyekyo kyenagambye Sophie nti kati bwe kisanga nga bagwa mu AGM obanga omwami ateekeddwa okwana omukyala biba byangu okukwata ensawo y'omukyala si kizibu
abaami nabo nga tebabyagala kujja alabye ddala ekyo kyenkugambye nti tabyagala step si gyalimu ey'okukwatirako omukyala ensawo oluusi na buli muntu omukwano aguyiga bubwe okitegeera waliwo abaami abamu batayagala kutijja so abayo abaami abamu abaagala okukola ki okutijja so kati bino ebintu ebimu Sophie tutambulenga nabyo mu mukwano yiga munno kinage nti love ereetwa love bw'okola love munno gy'ayagala naye ajja gikola naye bw'onookola munno by'atayagala tebijja kunyuma tebijja kunyuma ono agambye nti ye asaba ku nnamba yo Kojja ayagala kumitenga personally privately for some advice. Esimu yange eri 0759 10 2 0759 100 200 esimu ya Kojja Kitonsa ya 0759 100 200 0759 10 2 nyangu nnyo Pastor bonagamba nti Sophie Love Kojja nsaba omumbuuliza ekintu kino banange kinsiwa banange mpulira nga nange kiina wekinteeka oba nze atamanyi kyakukola mu mukwano mu butuufu ndabika ddala sina kyenkola ku mukyala wange n'akamu n'akatono olw'ensonga nti mulaba bwe tuba tumaliriza ekikola nga ndaba embeera zaale muneeriiso lyankuba kigamba mbanga atalina kyenneekoleddewo omukyala ono talina abalala bamukola bintu bino nange byenkola ekiro abasinga ku nze nga bwe ndaga nti kasoosanga omukyala nga virginity ye teriiko manya nti alina gy'atambudde n'abamukoze ku bintu ebiwerako ebitegeerekeka ate ebinyuma so kati n'omukwano guno by the way n'omukwano ne as in sex ono mulina kwetegeka nekalina kuzina abaami bagwa bugwe n'omusanga nga agwiridde omukazi n'omusanga nga agwiridde omukazi n'omusanga naga nti omukazi oba n'obeera naye ku ssaawa 3 ez'ekiro otandika omuteekateeka ku ssaawa 3 za kumakya naye abaami tebakikola Sophie wali otambuddeko ku mikolo waliwo emmere gye weefumbirewo ng'obuguutana bane mutokwese ku matooke endyeko nziruke tewali njawulo n'ey'emikolo eyafumbiddwa ekiro ekimu eri eboobedde eno yakakoolakoola abasajja ffenna abasajja abasinga obungi omukwano gwe tulya gwakakoolakoola tetuboobeza baagalwa baffe musindikire ka message ku ssaawa 3 ez'okumakya nga wakasimbule waka nti 6 keep time sirika munaatandika ottagala atuuyane buli kituli kisumulukuke abakyala balaajana nti lwaki bwembeera ne waliwo omutabani we bamuyita Elfik lwaki bwembeera ne Fik national water yange esumbuka te bwensula ne Josh siraba nebitabuka kitegeeza Josh ensonga tazitegeera Fik afuna akadde akatextinga message n'ateekateeka omukyalo oyo sex bwongo omukwano bwongo abaami mugwira nnyo abakyala gwe omwami tekikwetaagisa nakukwatako naye omukyala kimwetaagisa omunoonya akate n'omanya feelings ze entuufu ze eri atazirina ku mubiri nga ziri ku bwongo eri atalina feelings mu mubiri nga ne bwona omunyooka ennywanto y'ebbeere n'omuyonka akagere n'omuyonka okutu n'okolotya omutwe omugongo ng'akuga nti sirina kyempulira naye bwona omusindikira ka message nti mukwano nzijja beera ready n'akasoma bw'ati feelings ze ziri ku bwongo neffe ne tutamanya kyekyo ne tugwira abakazi abatali baffe omukazi owuwa akwagala national water tabula Sophie teri mukyala yatondebwa nga mukalu taliyo bambi Kojja kitugambi kituufu teri mukyala yatondebwa nga toyina mazzi okuggyako enkwata gye bakukuttemu esobola okugabuza abaami tukiyiga ekyo ate nammwe abaami teri mukyala yatondebwa mukiyige buli bakyala gwoyane bw'olaba nga tagakuwadde manya olina kyotakoze kigambo omwayo atalina kyakozeewo olina kyotakoze gwokimanyi nti wano wetutudde amazzi weegali kati ate mukyala alya buli lunaku nanywa gabulirewa nga ne ku ttaka kwe tusiga ebimera ne biganywayo wansi gyegali ono agambye nti hi it's Josh how do I convince my woman to go visit her parents
sitegedde ayagala kumanya ngeri gyayinza konvinsinga mwami wakyalire bakadde be nakugambye olina teekawo laavu kijja oto omusajja tasobola kukkiriza mukyala amwagala kumuleka agende alina okukola ekisoboka kyonna amwanjule oba akyali onagamba nti kojja weebali kutuweereza nakutugamba bigambo birungi agamba nti nze ndwawo okusituka mwami yabayidawo abaami kituufu ennaku zino abaami era nammwe abakyala kino nkibagamba nti wabeeranga n'omwami ne mukyatinga ku whatsapp n'akusaba obwereere bw'eyombuzi amazima genina onsaba biki eyombuzi abasajja mulaba pornography abasajja mukola masturbation abasajja mukola phone sex abasajja mukola withdrawal method ne zibaleetera okukendeera zo testosterone hormone level n'omusanga ng'omusajja obwongo bwava ku sex nga ne bwalowooza bulowooza ati tasituka so ng'omusajja bamukubira simu girlfriend bamukubira simu omusajja omulamu fulayi y'empale n'esituka ndabye ku mutabani wange wano kabakko yabadde ku stage yasatunde funzi mu audience nga mulimu ebyane byo simunenya mulamu ddala mulamu aina wako omusajja osituka kya bulijjo naye mu bantu kojja bannaye talabye omusajja kati kankubuleko kino ekintu omusajja yenna omulamu oteekwa okusituka wekyetagisira kati Awadde weetagisisa ddala kojja kivulu mulimu ebyana ebyobuwala tetumunnenya galyamususa we bamuyiikidde era mulamu era mwe abakyala nze mbabbirako bubbizi kati ayagala essanyu anoonye kabakko producer tunoonye kabaka atunye waliwo mukyala n'alaajana n'anuuna omusajja ekige gwe mulembe gwendabye nti n'abasajja balaga abakazi awava feeling ti feeling ze weyagala nsituke kwatako wano weyagala nsituke nfuwaako mukutu omusajja abasajja bakyaliwo bebafuuwa mukutu mwana ow'obulenzi wamma weebale kwenywera kavigamenti kati otalina kirala kojja tusemera kino kubeera ng'otubuulira kiki ate kyolinawo onagambye nti kojja nyina omuwala gweŋŋambaku gwenjagala okwagala naye bannange njogedde n'omuwala mugambye buli kimu kyonna ekisembayo omuwala akyaganya okunjagala awoza kimu nti akyalina byayagala okumanyako ddala kojja biki bineeno byayagala okumanya kuba omuwala andabira ddala aluddewo tugenda kati mu mwaka gumu n'ekitundu akyaganya okumpa chance kati oyo ajja ano ne kamuvunnamira byalo teyeetaaga mulimu abakazi abamu ng'emputtu ekwana w'embuya nga weetaaga kuwa muvunnamira byalo wama naamwe abaana bange ab'obulenzi mukuuleeko ku baana bano ab'obuwala batukuule mubakuulekokko jangu ofune kamuvunnamira byalo nkakuweekokko omukuulekuulekokko bayiraekana akantu kazikataga tukateeka mu bizibu okesisirizako konoga nti njagala banvunnamire buvunnamizi kyalo ku kyalo mutala ku mutala ogenda okukyeka nga ne boosi we agendeddemu ate nga naye mulwedde muntu alina ate kati bino ebintu by'okuvunnamya biriko guleedi ng'aba ndabawo kyogaba no wonna kuddewo tanze mba best ogira oti nga bwe bagira ati ovunnamya ono ovunnamya oli ovunnamya ono ovunnamya oli ebintu bya laavu bizibu nkitegeera kojja ebintu bya laavu bizibu nolunga nti mutuufu ono omusajja lwaki ayagadde omuwala ono amazima kennyini yeteekateeka naye positioninga naga nti omukazi enneeteekateekayo esobola omuvuza emmotoka ate enneeteekateeka esobola omulinnyisa booda emyaka ku myaka enneeteekateeka y'omukyala esobola omusuza mu kayina era nze ntenda omuntu omu alina omukisa mbakazi oyo omuwala leema alina omukisa kyogamba yanaaba olweza oba yajjeyo yayitayo n'afuna kamuvunnamira byalo mulimu ebyo tetubyesigaliza kankubuulire omuntu alina omukisa anyiiga n'asulawo lenjirova n'agenda muhama okimanyi nti gyeva abakyalajana gyali balajana abutuufu alina omukisa omukyala n'abako ku kyogo ebyogo bibeera bisatu abasinga banaaba eki kyo kimu ekyo ekyobuto kankunaza ekyogo ky'omukisa mwana wange ofune omukisa bagaye nti ogwo omukisa gwa lubeerera tuzunga netudde ofunye abasajja abalina enkala ofunye abasajja abalina ebisiraani ererere obuusa amasaŋŋanzira naye gwe okyali ku kiri kye wanaaba mbuto eky'omukisa komawo weeyambululeko naaba omukisa oddemu otebenkeze ffe tugenda tubaga nti ffe nga bakojja ebintu bye tubagamba tuba tuyamba mmwe
mutambulire mbulamu obweyagaza Okay. oshegera nti nkugambye nti jangu onaabe ekyogo okimaze obunabye ebyogo bisatu gwe nti ng'omukyala yeetaaga kumuweebwa oluganja omukabira balitenda wangi osule n'omusajja wo ku makya kulogootana naye n'osula n'omusajja ne wayita ewiiki nodamulamukwe alo Kitonsa nzijjukidde nze liita ki twasinkanye mubende omusajja takyakujjukira okwennyonnyola kakujjukire nga takyakujjukira nako yadde laavu y'ennaku zino bwetyo bweri ate abakyala mulina ekizibu bambi mupapa nnyo embeera yabaleetedde obuzibu n'ogwa ne musajja najja ewuwo nga gwe weepangisiriza nawo ne mwegattira mu masuuka ago okitegeera n'avaawo n'anaaba kageishako n'anaaba ne ku mazzi bbiru z'amazzi zirinnya n'ateekawo ettaala ku mulabe bye mukola umeme yakaggwako oli mukyala okitegeera Sophie alinnyiridde kapeti ye ekaddiwa okiwulira anyeenyezza ekitanda kyo kiva mu positioni osinabosula wa bbeeyi okyabya Sophie n'akeera ku makya nakwatira emitwalo ekinyanyi oba ebiri n'agamba nti genda bambi baita nyina ne message nafuna yalaka omala yangamba Sophie nkoyo okumpa ekinyanya naye Kojja naseka paka simaine gye nakomera kuseka paka naye nga bambi mukwano beera nga tigwe mukwano wekwata Kojja omuntu wala okubeera nga takugamba kyekyo kola Kojja nga tumaliriza baka bosembayo okubeera nga abantu abali mu mukwano tuyige okubeera nti nno twekkiririzaamu bw'ofuna omuntu gwe gw'oyina mubuulire ebyo by'oyagala na biki byewandyetaaze nga temunnagenda wala ekyokubiri tubeere ab'amazima mu bye tukola ekyokusatu tusiime ebyo bannaffe ebitonotono bye batukoledde basobole otwongera ebirungi ekyokuna omukyala manya grade y'omuntu gy'oteekeddwa okwagala n'engeri gye yeeyisaamu na biki by'ayagala omukwano kutegeera munno ate bw'omala omutegeera ebintu ebisinga bikwanguyira gwakyakaluubiriddwa mu mbeera ez'omukwano ez'obulamu n'enneeyisa noonyaako nsangibwa Mengo opposite Mutesa One Royal University naga nti obukugu bwange buli nnyo mu mukwano okuteekateeka bagenda mbufumbo abali mu mukwano nga gubakaluubiridde bwe tudda mu mukwano mulimu ebintu bimu ebikosa omukwano nga ate byabulamu naga nti nze mukyala wange infection emufuukidde infection atandise ovaamu akaswa akabi omukwano gugenda kati era nawe oyitawo neebuuzeeko kubaira abakyala nina akantu kenabakola bakayita ka gin wash mukanoonyeeko wonna weekali emengo nkayina ku kitebe kyange kakuyambeko okuteekateeka abakyala bagamba nti Kojja abaami munnaye bava ku buugi ne bwe tubateera mu bbakuli bagamba kikopo banywere ku kikopo Sophie mutega akakodyo bwe kati mpulira Kojja gula akabisi k'akenjuki mpulira kasiige ku nnywanto y'ebbeere Kojja Kitonsa owulira Sophie siiga ne ku nnywanto y'ebbeere esayidi siiga wano wakati kira paka ku kkundi teekako ne Kampala mukadde mpulira Kojja teri muntu atayagala kiwooma ajja kuba wano ku nnywanto y'ebbeere ng'anoonya ekiwoomerera akkirire nga gwe obujwa butaddeyo dda mu bbakuli agira ati akkirire ajje ng'ayonka awuliza akawoomerera ako kagoberera okyagenda okwekanga ng'ali Kampala ffe tuleetedde abasajja okutulekawo nze ŋŋenze Kojja nakubeera nga tuyiya Kojja ono yatuwandikidde agambye nti Sophie Love Kojja mba nyina kugendayo ddi bambi akiŋŋambe nsobole okubeera nga ate okuva ku Mande paka Mande ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 2 ez'ekiro woofiisi yange oba kiriniki yange ey'Emmengo ebanzigula okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka 2 ez'ekiro essimu yange eri 075 mwenda gikwate bulungi 075 mwenda mukwano giwandiike 10 2 0759 100 200 bane mbagaliza ekiro ekirungi nsaba byemugenda okukola ekiro ky'olwaleero mukama abibatere mu balaka mwabaagala okuzaala abalongo kati bw'oba olina omukyalawo kyusaamuko
muludde nnyo ku kitanda mutandikireko mu ddiiro abalongo bajja kujja anti oyo Kojja Kitonsa mukwano Kojja w'eggwanga nga mukwano yakyonka mu nsonga zino ez'omukwano okubeera nga ate atubangula cause love is a very wide thing ate no one knows love naye mukwano mujja kubeera nga beekuumira ku Pillow Talk Show ojja kubeera nga mukwano tuyongera okubeera nga ate tuyiga naawe alina ekintu ekikunyinga alina ekizibu ekikuluma mukwano beera nga ate ojja twogere oba si kyo kiyise mu bbaluwa oba si kyo mpereza voice note ku WhatsApp number yange kwereko ku screen so okubeera nga ate mukwano naawe ofuna okubeera nga ate oyambibwa mu ngeri emu oba ate endala Pillow Talk Show beera buli lunaku Sunday ne ku Monday ssaawa zibeera ttaano zennyini ate ez'ekiro n'okudde TV bannange programu eno eteekebwamu ssente aba Airtel Uganda nga tugamba nti ku Airtel Uganda sobola okubeera nga ate mukwano osasula buli kimu kyonna being tino tuyingidde Christmas season tuyingidde Christmas mwezi gwa December bannange buli kimu kyonna ogenda kubeera ng'okikolera ku Airtel Money wagala kubeera ng'osasula bills wagala kubeera ng'osasula DSTV twagenze ne ku Azam bannange ekyo mukimanyi tuli ku 364 mukwano byonna beera nga ate okussa enkola yaffe ya Airtel Money okubeera nga asasula bills zo zonna ng'onyenga *185# nosobola okubeera nga ate mukwano ondako namba nnya olwo nobeere nga atondako kyawandigadde okubeera nga ate osasula byonna ku Airtel Uganda safila abatadde olunaku lwalala kanneebaze abantu benkoze nabo ali mu control room nga ye SB4 selector bawa omukyalo oli eri site Grace Khan Kitonsa events Wala bembwe siketiba